Olwaleero tugenda kutunuulira endwadde mu mbizzi. Amanya ndiisa luigare bakibinga. Woyinza okuba YouTube eno oba channel yange ng'ogiguddeko. Saagala weesisiwale, saagala onyiige nti ate Yiisa ayogera atya ku mbizzi. Allah yatutonda nga ffenna twenkana. N'eddiini eno ffenna tugitegeera bwanjawulo. Nze kinkakatako okusanga embizzi n'enjijjanjaba oba n'enjitaasa singa ebadde yetta. So kati bwemba njogera ku kino, buli omu alina ky'ayina okukola okubanga asobola okufunamu ssente. Embizzi nze nzira kulya, naye omuntu bw'ampa ssente sisooka kumubuuza wazigyeewa. Ate tekigasa kubanga oli musiraamu nnyo, naye nga ne ssente ezikuyamba ewaka tozirina. Sikugamba nti girundira ewuwo, no. Abantu abalala balina projects ze balunda nga tebazirundira waka. Twagala kumanya endwadde ezisinga okutawaanya embizzi. 1. Tulina obulwadde bwe bayita obwa swine fever, omusujja gw'embizzi. To be honest, teguliiko ddagala lyonna zzungu. Omanya otya swine fever nga zze? Ekisooka appetite eziggwako. Ebyokulya bizita. Tenywa, terya, ebeera eyongobera. Kati mu kuyongobera kwayo etandika okufuna ebiba, either ebya purple oba ebya pinki oba red. So kati bw'olaba embeera eyo ng'etandise okutuukako, nkugambamu ekintu kimu, gwandaba. 1. Ne bwe kiba tekinnakutuukako, noonya eddagala lye bayita byefuna. Ono ye disinfectant gwe bayita chloroquine. Ofune omo. Andaba, omanya abantu abamu muntabula. Bwe ngamba omo, kiringa omuntu bw'anaakugamba nti njagala kunywa ku mafuta. Obwongo bwayingiramu companies 2. Twayingiramu Shell ne Total. Omuntu akugamba ndi wano ku Shell naye ng'ali ku City Oil. So bwe ngamba omo. Si magic, si eriyo, si nomi, naye omo. Funa saketi ya omo esookerwako ey'ebitaano. Biyinza okuba nga byakyukamu nga kati ka 10, naye ako akasookerwako. Ofune miruzi 5 eza chloroquine. Ofune miruzi 10 eza byefuna. Teeka mu liters 2. Fuuyira ekiyumba kyo kyonna munda n'ebweru. Olwaleero Lwakubiri. Enkya Olwokusatu tofuuyira, kireke kikale. Fuuyira Olwokuna, the same measurement oba quantity. Olwokutaano tofuuyira. Kati Olwomukaaga mu ebyo byefuna, chloroquine ne omo tulina eddagala ffe lye twakola okuva mu bimera lye tuyita herbal medicine. Abamu medicine mwakifaana, herbal mwakikwata bulala. Kigambo herbal kitegeeza eddagala erikoleddwa mu bimera. Now, funa miruzi 2. Teeka mu kidomolo omuli chloroquine, omuli omo, omuli ne byefuna. Fuuyira ekiyumba kyo kyonna nga nazo mweziri, ebweru ne munda, mwonna mutobe. Nkulayirira, togenda kulaba ku swine fever ewuwo. Bw'oba omaze okufuuyira ekyo, funa eddagala lino eryaffe, miruzi 5 oba 10. Teeka mu lita 10, w'embizzi zo zinywe, ojja kuba ogemye swine fever. Swine fever teriyo vaccine nzungu egigema. Swine fever teriyo ddagala zzungu limujjanjaba. Awo wenkugambira gwandaba. Twagala kulabanga omuntu ali mu projekiti ya pigare tasobola kufiirwa bisolo bye. Obwe bulwadde bwa swine fever. Bwe kiba kyetaagisizza okunnoonya okubuuzaamu ebirala, ekyo tugenda kibuuza oluvannyuma. Tulina obulwadde bwe tuyita obwa anthrax. Anthrax bwe bulwadde obuleetera ekisolo kyo okuvaamu omusaayi mu nnyindo, okuvaamu omusaayi mu kamwa, okuvaamu omusaayi mu matu. Vaccine enzungu gyeri, naye kizibu nnyo okuba nti bannaffe abalina okukola obusobozi obwo
okugabira abalunzi vaccine eyo tebakikola naye ng'ate Ministry ya Agriculture kigikakatako nga yo okugabira abantu vaccine eyo okutaasa ebisolo byabwe. Gwayiseeno ewaffe osobola okukozesa era eddagala eryo n'oginywesa bwe gaba ng'omusaayi guva mu nnyindo gitonyeza eddagala eryo mu nnyindo ligenda kukwata okujjanjaba amabwa ago agaviirako mubeeramu dislocation mu nnyindo omwo ekireetera omusaayi okuba nga gukulukuta. Bw'oba tosobodde kukozesa lyaffe osobola okugula gentamycin 5% n'ogijjanjaba, osobola okukozesa Hitet n'ojjanjaba, osobola okukozesa pen strip n'ojjanjaba, oba osobola okukozesa tetracycline 25%. Eryo lyonna zzungu naye ng'obuzibu bwe nninamu buli bumu nti eddagala ezzungu lino buli lwe tulikozesa tulina side effect abantu gye bafuna etya. Nze mbagambamu mmwe abali eyo abandaba kyennoonyaamu kiri ekintu kimu, we have to minimize the causes of cancer disease. Lw'ojjanjabya ekisolo kyo walina okuyitawo weeks 3 z'ennaku 21 ng'ekisolo ekyo tokiridde. Naye bw'onookisala nga waakakijjanjaba omuntu agenda okulya ennyama eyo gy'okubyemu eddagala ezzungu is most likely okufuna obulwadde bwa kansa. Twagala ki? Twagala omulunzi obeera empowered mu kulunda n'okujjanjaba ebisolo byo. Obulwadde obwokusatu bwe tuyita swine pox. Swine pox ye kawaali mu mbizzi. Aleetera embizzi okufuna amabwa, aleetera embizzi okuyubukayubuka, ereetera embizzi ng'omuntu ayiiriddwako amazzi oba afunye ennamusuna. That's what we call swine pox. Eddagala erijjanjaba ezzungu kozesa gentamycin, kozesa pen strip, kozesa Hitet, eryo zzungu. Naye ate bw'oba okozesezza lino eryaffe, ddira ppamba oba ddira sipongi, nnyika mu ddagala eryo, siiga buli w'olaba awali amabwa, ennaku 2 lijja kuba nga liziteredde. Ginyweseeyo miruzi 10 ogiweenywe ng'ogiteeredde mu 5 liters ez'amazzi okumala ennaku 3. Swine pox ojja kuba omujjanjabye. Twagala ki? Buli lw'olibeerawo ng'osobola okujjanjabira ebisolo byo ogenda kukendeezaako ku expense gy'oteeka mu basawo. Kuba kati nze yise otegedde ndi musiraamu. Bw'ononkubira essimu n'oŋŋamba embizzi yange yalwadde, ŋŋenda kusaba ssente nnyingi olw'ensonga omanyi ndi musiraamu. So ng'ate osobola okwegulira eddagala ne wejjanjabira. Abantu abakyasinze okuba nti ebisolo bino babirwaza basawo. Omusawo agenda n'ajja ewange n'ajjanjaba, n'avaawo n'agenda ewa Brian n'ajjanjaba, n'avaawo n'agenda ewa Tone n'ajjanjaba, n'avaawo n'agenda ewa Rose n'ajjanjaba. Musawo y'omu, mpiso y'emu, ngoye ze zimu. Kitegeeza genda atambuza obulwadde buno bwonna. That's why tugenda ne twesanga nga mu nnaku 2 wiiki obulwadde bubanye ekitundu. Kiba kivudde ku musawo oyo gwe tutabaala naye. Ba musawo w'ebyo bye weerundira. Si kyamaanyi nnyo naye kati gwaza atugoberera nkakasa okuva we twatandikira essaawa eno oteekeddwa okuba nga olina w'otuuse. Tugenze ku bulwadde obwokuna. Swine pox tumumaze. Waliwo obulwadde bwe tuyita obwa bulusera. Bulusera bwe bulwadde obuleetera ekisolo ky'obutawaka oba okuvaamu amawako. Ekintu ekyo bwe kiba kikutuuseeko, mbwe ekisolo kyange kyawaka n'enkisaavinga ennume naye tekyawaka, kiba kitegeeza nti ekisolo kyo kirimu obulwadde obwa bulusera. Olina kukola ki? Vaccine ejjanjaba gy'eri Entebbe and it's there. Naye obuzibu bwe tuyina nti okwakiseesinga vaccine eyo kiba kikwetaagisa okuba ng'olina obusobozi okuba nti ofuna omusawo asobola okugenda either ku sub county oba ku district oba Entebbe
okugenda okujjayo vaccine eyo okusobola okuba nga tugema obwo obulwadde tugema bugeme. Naye ne bw'oba tewagema, ekirungi kiri nti ffe abamu tutwala obudde ne tukola research. Eddagala ly'ezzungu lye mulaba teriva mu ggulu, tebazaalazaale nedda. Naye abazungu bwe mulaba nga bazze mu Afirika muno bajja kulambula miti, kulaba bibira, kulaba bimera, biki bye basobola okujja mu bimera omyo ne batukoleramu eddagala. Eddagala erimu balikola mu bibajjo, kuva mu bibajjo. Erimu bali steaminga kuva mu bikoola. Erimu balikola kuva mu bibala. Kyova olaba nti eddagala lirimu ebika. Mulimu ery'amazzi, mulimu erya pawuda, mulimu ery'amakerenda. Ebyo byonna biva mu bimera. So bwe nkugamba nti ffe eryaffe lye twakola oba lye tukola lijja kujjanjabira nga terina na side effect ku bulamu bwa muntu, kyenjogerako mba nkitegeera. Obulwadde bwa bulusera obwo ne tuba nga tubutadde wabbali. Tuyina obulwadde bwe tuyita obwa coccidiosis. Coccidiosis mu bantu kye tuyita dysentery, ekidduka n'ekyomusaayi oba okwepamirapamira. Ekyo kiri ku bukyafu. Abamu mugamba nti embizzi zino nkyafu. To be honest, embizzi tebangako nkyafu, naye gwandaba gwe mukyafu. Otya wezipama toyonjaawo, mweziriira toyonjaamu, ne wezisula toyonjaamu. Kati bw'oleeta emmere n'osuula busuuzi awo, oyinza okusuulamu emmere yo nga nnyonjo naye ng'ate mweziriira mukyafu, mwezifuka, mwezipama, togenda kwebalama kye tuyita coccidiosis. Ky'oyina okukola ki? One, hygiene is very important. Beera muyonjo. W'olundira kazibe enkoko, kazibe embizzi, kazibe embuzi, keebe ente, buli ky'omanyi nti okirunda, faayo nnyo okulaba nti wayonjo nnyo. Bwe wanaaba si wayonjo, endwadde ezimu mmwe muzireeta. Ate bwe mbagamba ne mugamba akasajja koogera bubi. Ebiseera ebimu nze conversation ezange ziri uncomfortable kuba saagala nnyo kubagamba bye mwagala kuwulira. Ate ebiseera ebisinga mulina state mind, omuntu bw'abaako ky'ayogera akiteekamu bya bufuzi. That's typical madness. Twagala if we talk of empowerment kwe kubanga osobola okweyimirizaawo noba nga osobola okwejjanjabira. Buli lwejjanjabira kitegeeza nti ojja kuminimizinga ku costs ate n'okumanya kiki kye weetaaga okukola. Ebintu bino bye tubyogera abamu mulowooza nti oluusi oba tunoonya ssente. Naye kati omuntu okumanya, ne Bayibuli etugamba nti onoononyonga okumanya okufuna kiki kye weetaaga. N'ebitabo bye twawandiika ebirimu endwadde zino zonna gyebiri. Gwe kola ekintu kimu, noonya kuno essimu ojja giraba, onkubira ongambe njagala kitabo ekirimu ennunda y'enkoko n'ebisolo byonna nga n'obumyumu obutwalidde. Ojja kulaba endwadde, obubonero, enzijanjaba, enzimba z'ennyumba, endiisa nga byonna biri mu kitabo kimu ekyo. Naye tulina bw'ogenda kugamba nti osobola okulwanyisa endwadde mu bisolo. To be honest, nga naawe okumanya kwennyini tokuyina. Endwadde zitulema lwandabirira. Nabagambye olwaleero saagala ndaba obule. Olwaleero omulamwa guli ku mbizzi. Embizzi ekintu ekiri awo, otandika n'embizzi 2 zokka bwe ziti. Mu mwaka gumu n'oba ng'olina embizzi ezisukka mu 100. Otya enkazi emu n'ennume emu. Naye kyandibadde kya mugaso n'otandika n'embizzi nga ya myezi 3 okudda waggulu. Embizzi okuwaka erina kuwakira ku myezi 6 oba 7 oba 8. Emyezi egyo 3 obukulu bwayo. Bw'eneewakira ku myezi 7 ejja kuzaala ebyana nga byemala. Endiisaayo n'endabirirayo yegenda okuwa obungi bw'ebyana ebizaaliddwa. Embizzi olunaku bw'eba eweza emyezi 6 erina okulya kilo 3 oba 2 ne grams nga 8. Bw'ewaka buli nnywanto eraga mwana gwegenda ozzaala. Era mwabali eyo abandaba
Embizzi bw'ogiwanga omuntu nti girunde n'akugamba yazadde bala mabeere ge gagenda okuwa abyana bye yazadde. Buli nywanta evaayo bweti n'ogiraba ng'evuddeyo eyo eba etegeeza kyana, naye esobola okuzaala wakati w'omukaaga n'20. Kati tutwala average nti 10. Bw'eba ezadde ebyana 10 ne tubaamu n'ebikazi 6, that means tubirundire emyezi 6, ogw'omusanvu biwake, buli kimu bwe kituzaalira ebyana 10, kitegeeza tugenda kuba na 6 mu 6. Kati omukaaga ogwo bwe tunaagulundira emyezi gyaffe 6, tusoose n'emu ne tufuna 6. Mu ogwo 6 tufunyeemu 6 just mu myezi 9 gyokka. Kati ejo 6 bwe tubaamu n'enkazi 30, buli emu netuzaalira ebyana 10 average, kitegeeza tugenda kuba n'embizzi 300. ng'oli akugamba ndi mwavu, ekituufu si bwavu bwo but your mindset yekuleetera okuba ng'owangaalira mu bwavu. Kijja kunnuma nnyo vidiyo eno bw'ogiraba n'oba ng'okomezaawo gisheyaringe, giweereze ku banno gwe bomanyi nga project eno bandijaagadde. You subscribe. Once you subscribe, buli kyoba weetaaga oba ojja kifuna. Like it. Bw'ona likinga kitegeeza nti ne bw'obanga waliwo ekiganye, you inbox me, mba nsobola okukubira kuba tunoonya ekintu kimu. How do we provide services mu abo abatwagala? Oyinza okuba otwagala naye nga totwetaaga, naye nze obwongo bwange buŋŋamba nti buli lw'onoonya vidiyo eno n'ogiraba n'ogilikinga n'osubscribinga n'ogisharinga, kitegeeza onneetaaga, olwo nange mba nja kwetaaga, tusobole okulaba nga tuyamba omulunzi yenna ayinza okubeera awo mu ntambuza y'obulamu. Tugenze ku bulwadde obulala. Twasoose na swine fever ne mbagamba taliiko ddagala zzungu, naye ffe lye tukola okuva mu bimera lijjanjaba swine fever n'okumutangira. Ne tugenda ku anthrax. Obwo bulwadde buleetera ekisolo okuvaamu omusaayi mu nnyindo, mu matu ne mu kamwa, bujjanjabwa. Ne tugenda ku swine pox, kawaali mu bisolo, obwo bujjanjabwa. Ne tugenda ku coccidiosis, obwo bujjanjabwa. Ne tugenda ku bulusera obuleetera ebisolo obutawaka n'okuvaamu amawako, obwo bujjanjabwa. Kati tugenze ku bayita black quarters. Black quarter kye kirwadde ekijja ne kyesala neeyubuka ne yeetema ng'eyiiriddwawo amazzi n'etandika okuba ng'efuna ebbwedde ne bweriti. Eryo nalyo lijjanjabwa, naye nga vaccine gyeri mu ministry etangira obulwadde obwo. Noonyaamu ki? Kye nnoonya nti sibujja kutya lumu Mukama atujjulule. Buli omu bagenda mubuuza walina loolu ki, kiki kye wakola? Nasomesa abantu okulunda embizzi naye nga ndi musiraamu. Nasomesa abantu okulunda enkoko, okunoonya enkoko ze bateeka okulonda. Nasomesa abantu okulunda obumyu basobole okufuna ssente. Nasomesa abantu okulunda ente, okumanya endwadde eziri mu nte, endiisa n'enzijanjaba. Tuddeyo ku bisolo byaffe eky'embizzi. Embizzi eno bw'eba ewezezza omwezi gumu, 1 eteekeddwa okuba ng'enywa amazzi agagimala